Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Vitu watu muyingidde. Kasule. Wandikabo. Nkulamusiza. Arisabo. Yenze Kadima na Mayanja Kabogoza. Tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano mutabbizi. Twalabye aka message ko obwedde tuli bubi tukubire. Ntanto bawuliza. Kakati Kadima. Ne Kizibu ki Kasule? Kadima kizibu kino kimaze kebanga kimbuzi zako tuno. Terera muko ka network. Ompulirawo. Enkuulira. Kadima waliwo akavubuka ku kyalo kya Sowamu. Bakayita Peter. Akavubuka kano bulijjo ndowooza kakyali kafika mukwano gwaffe tutamba naye omupiira. Nga bwajje wakasifaayo tugende ewaabwe. Nze ndaba bulabi. Naye ennaku ezo nagenza okulaba Peter ng'alina engeri gy'anyaamu ne maama waffe. Nga mu butuufu. Tekoma kyakubeera nti Peter munywanyi bunywanyi. Kasule. Wanji? Kakati kiki kyotegeeza ogamba ki? Kadima nga sikwetolooza Peter alabika akwana maama. Mukulu olina obukakafu. Kadima. Njagala nkubuulire nze ndi muntu mukulu mmanyi omuntu abantu ababeera beeyagala tebabula. Maama mwali myaka ng'emeka omuvubuka ngambye nti muvubuka? Muvubuka ali myaka gyaffe myaka 25 24 bwe wate. Ate maama wo? Maama ali agenda kuweza myaka 6. Myaka 6. Oba ba mukwano just friendship. Kadima. Mbadde mmanyi omukwano gukoma wano misana ne mujja wano mwebuza ne muli akufere ne mugenda. Niwe kimanyi Kadima gye buddekawo ku weekend nasanze Peter ne maama awantu awamu. Babakola ki? Balina babadde batudde mu kiti. Waliwo omuti gw'omufene ogutulye emmanju. Bw'omala okusaninkiza bwoti n'omalamu ebitooke byaffe. Waliwo omuti gwa ffene ogusemberayo ddala wansi okutwawula ffe ne mwami Yowaasi. Nabasanze batudde awo ne mbatunuulira ddala ne ngamba Peter lwaki baba banyumiza eno emboozi ne maama. Ne sikifaako nagenza okulaba obudde bwakedde n'enzirayo ndabe nga waliwo n'ensi 5. Kasule nedda sikuseka ensi 5 etya. Kadima ensi 5 yennyini oli muntu mukulu. Abantu ababadde mu kasonga babaddewo ensi 5 omanyi kye baba babaddeko. Naye Kadima ekintu ekimazeeko emirembe ndi mukuba mu kafaananyi maama waffe obulamu buli ku ki. Omwana omuto ate abaana obamanyi bakozesa ebiragalalagala. Nga tonnafa ku maama wo. Obukakafu bwenkyanoonya kuba bw'ongambye ensi 5. Sijja gamba nti oba tukikonfaminga ensi 5 bannange kakati kiki kyoyagala tukuyambe? Kadima njagala mukubire Peter essimu mumugambe ave ku maama wange. Kadima mulabule Peter ave ku maama wange. Kakati bana maama wo tukati simanyi nako kati tugenda kukubirani naye namba ndabakuwa neliko Peter. Yo ante oyo Peter zeto mumpulira wa kumuyita kalenzi. Peter musajja muwagufu omanyi bino bivuka bibeera mu jimu. Wafiirwa taata waffe myaka 5 wano egiise. Ate tugende tufiire ne maama wa Peter. Peter agenda atutire maama atukutulire maama tusigalira. Kati Kasule. Wanji? Maama wammwe yani? Namwandu Kalule. Namwandu Kalule. Naye tomukubira. Ayi namba isijira bakonda bakuwano ya Peter nemba dinga twandikubidde maama wo. Nedda maama muleketo omuntu oyo jamubaza pressure muleketo mukubira kubira Kasule yakwatibwako zino ensonga. Bambi twagala okubasaasira. Olw'ensonga eyo naye kati katu. Hello? Peter? Ani ono? Tebo? Nze Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Twakubiddeko jjonge essimu teriiko ne tugamba nti katukuddemu olwaleero era tusoose okukubirawo nga tokwata naye. Ensonga eriwo ya mulenzi mukwano gwo bamuyita Kasule. Kasule yatukubidde ng'ayagala twogereko naawe ku nsonga ya maama we. Maama we? Atugamba nti mulabikanga mulina enkolagana ne maama we. Maama we bamuyita Namwandu Kalule. Esebo. Kakati nze mbuuzaamu.
Mama we bw'abeera Namwandu ne kibaaki. Wangi? Mama we bw'abeera Namwandu ne kibaaki nti nze Peter sirina lukusa kuddamu kwogera na mama we. Ii naye mukulu ate ssebo tuyige ku njogera muzeeyi. Ate tuyige ku njogera kubanga neggulo mwankubiddeko amasimu nga maze okuwulira oluvuvumo nti waliwo omulenzi ali mukunda opaloopa. Eggulo twakubye essimu yo nga teriiko. Nagigyeko olw'ensonga. Kubanga omulenzi oyo alina engeri gy'agenda nyenjeeza ey'okumanyiira. Nze mbuuzaamu. Mama we okuba Namwandu kyamuggyako kye twagala. Njagaloddemu ekibuuzo ssebo. Mbuuzaamu. Nyina okubeera Namwandu kye njagala kyamuggyibwako. Ssebo. Ssebo mukubuulira. Oli atugambye nti oli mukwano gwabwe gwe obeera nga be bakwagalira maama okikuyisa kitya? Okay, kakati ayakugambye mugambe ndi mukwano gwe ne byenjagala byonna abimpe kubanga byenjagala biri ku nnyina. Yo okubeera mutabani wange kibi nnyo. Yo okubeera ki? Mutabani wange ne kiva mu mukwano n'abeera omutabani kibi nnyo. Ssebo siku otuyisizzaamu bubi. Ate kiki kye mbayisaamu bubi kubanga olwo bintu bye muyingirira nga temubitegeera bulungi. Ate n'oyo omwana mulagira akule kubanga ne Bayibuli ekyogera bulungi nti owange ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. Okulaba ku bwakabaka bwa Katonda. Yalina n'okuneetondera omwana oyo. Oyinza otya okuddira omuntu ayagala nnyoko n'ojja otandika omuyisaamu amaaso omulalaase ku mpewo za leediyo? Tawe w'abano abaana teyafa oli okwojuliza Bayibuli. Bw'aba yafa ne nnyina ne bamugamba naye afe kati amuziike naye afe. Empisa si nnungi. Obadde oyagala empisa zibe zitya ssebo? Naye twandyogedde bulungi. Muluyoli ewammwe nsikire kuba ewammwe banjigiriza empisa ze sirina. Kati maama w'omwana oyo yagenda okunjagala gwe wasooka okunjigiriza empisa. Ekitegeeza nti mweyagala. Oba nze omwana yasituse n'agenda ku mpewo za leediyo andalaasi nze naye ani alina empisa? Maama we bw'abeera Namwandu ne kibaaki nti nze Peter sirina lukusa kuddamu kwogera na maama we. Ii naye mukulu ate ssebo tuyige ku njogera muzeeyi. Ate tuyige ku njogera kubanga neggulo mwankubiddeko amasimu nga maze okuwulira oluvuvumo nti waliwo omulenzi ali mukunda opaloopa. Eggulo twakubye essimu yo nga teriiko. Nagigyeko olw'ensonga. Kubanga omulenzi oyo alina engeri gy'agenda nyenjeeza ey'okumanyiira. Nze mbuuzaamu. Maama we okuba Namwandu kyamuggyako kye twagala. Njagaloddemu ekibuuzo ssebo. Mbuuzaamu. Nyina okubeera Namwandu kye njagala kyamuggyibwako. Ssebo. Ssebo mukubuulira. Oli atugambye nti oli mukwano gwabwe gwe obeera nga be bakwagalira maama okikuyisa kitya? Okay, kakati ayakugambye mugambe ndi mukwano gwe ne byenjagala byonna abimpe kubanga byenjagala biri ku nnyina. Yo okubeera mutabani wange kibi nnyo. Yo okubeera ki? Mutabani wange ne kiva mu mukwano n'abeera omutabani kibi nnyo. Ssebo siku otuyisizzaamu bubi. Ate kiki kye mbayisaamu bubi kubanga olwo bintu bye muyingirira nga temubitegeera bulungi. Ate n'oyo omwana mulagira akule kubanga ne Bayibuli ekyogera bulungi nti owange ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. Okulaba ku bwakabaka bwa Katonda. Yalina n'okuneetondera omwana oyo. Oyinza otya okuddira omuntu ayagala nnyoko n'ojja otandika omuyisaamu amaaso omulalaase ku mpewo za leediyo? Tawe w'abano abaana teyafa oli okwojuliza Bayibuli. Bw'aba yafa ne nnyina ne bamugamba naye afe kati amuziike naye afe. Empisa si nnungi. Obadde oyagala empisa zibe zitya ssebo? Naye twandyogedde bulungi. Muluyoli ewammwe nsikire kuba ewammwe banjigiriza empisa ze sirina. Kati maama w'omwana oyo yagenda okunjagala gwe wasooka okunjigiriza empisa. Ekitegeeza nti mweyagala. Oba nze omwana yasituse n'agenda ku mpewo za leediyo andalaasi nze naye ani alina empisa? Kakati omwana oyo mutegeeze bino nti njagala nnyina kyagwa takyalina kyakyusa tewali kyagenda kuddamu kujja ajje musikize ne ku ttaka kubanga kati nje kitaawe. Sansa ujigenza gitya ne kadima namayanja ne ankukabuguza ku 9:3 beat for my ekitabu ky'omuziki. Mama Jeket obiwulidde eruweera awo byebyo kale nachi nakwegomba dana Kabakana olengera oguntu tata Kitibwa yasamirira ki? Tata Kitibwa abasajja kubula ne physically fit yo babyo biki? Mama nze
mulimu ekisaani oli mutemu musajja gweyagala kunzita mama kitiibwa mulimu ekisaani tomanyi nti nno ndi mulwadde wa mutima oba obuwunga naki njeze nyumba ngolodde masuuka omusajja aganye sooko jje ogenda kujja omusiru yali anzise nze baluguwo oli gino taata kitiibwa yonna gy'oli tetenkanya osooka okomewo ewaka embwa eridde emmwanyi tompulira bebyo biki ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako temukkirizibwa kukyusa